tubaddeko n'omwami Samusimbwa n'agamba asiimye okubanga oluyimba ya Kenya n'olumuyimbira n'omuyiyiza n'omwami wange mumugyeko ate ebyo kyova olaba ssaaga mwami wange kumubala mumugyeko interview ate ebya Kenya naali bitegedde mumugyeko interview baby leero akyamusenya ati tutera gawa interview baby leero akyamuse Aisha ojimuje oluyimba Super Love teyali Kenya n'olumuyiyiza kituufakuwadde interview kati n'agamba nti n'agamba alinamu akasente era akakuteekamu era omukolo guno yagubadde nagwo yagubaddemuko omwami wange ali very very supportive kankubuulire nze Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Omuntu ayinza okwebuuza munnange nti tubaddeko actually ne Kaffe Kusaasira n'atugamba nti ye bbato yajigira dda lwakuba tayagala obeere wekka ayagala ogattirekawo obukyalo obulala awo nga bonna Bulwema n'agamba obusindi n'obukyalo obulala awo buyimba Bumorini n'antume. kati lwaki ate bwandabye nga nzize ne mugamba tugezeseemuko wano lwaki bamututte mu ddwaliro ddwaliro ki Kusaasira bamututte mu ddwaliro okuva ku Simiola nga yeewujja tasobola naawe oli mumuleke mukazi okay mumuleke okikakasa mutunuzzaamu kamera n'agamba egwe olina okubaako n'abakyala banga 5 4 bwagambye ne mugezaako kati lwaki bamututte mu ddwaliro kuba ku Simiola oba kuyirindira bino ebintu abitulekere okay bato ojanirize ebya ddala isha music bato nze sigirinaako buzibu ate kikisirina let her bring it all ajja kiwulira oba omulimu byakusaaga busaazi nga tusaaga ki yesaawa nagamba nze ne Kusaasira tubadde nga bakuyita kukola kyoba mu Uganda tubadde tubiisanya for long okuva nga tuli buwala buto kati tufuuse kino kye tuli so bw'aba awulira ng'ajagala nze wendi kati gwe tunuulira omuntu nze nva kuyimba ku concert wano wenjogerere no interview njikoze nva kuyimba owulira eddoboozi yange lisaakadde oliwulidde lisaakadde yayimba ennyimba mmeka nga tasaana na kuyimba ebintu Kusaasira tabisobola tabisobola just okwogera obwogezi ye abisobola naye bato tasobola bw'owulira eryange eddoboozi saakaavu bantu ki boolaba nga basaanidde okutegeka bato eno babatundemu babategeke ogamba bategesi abategesi abategesi ndowooza bonna kasita babanga bamitinga ebisaanyizo kubanga kankubuulire ffe tuli bantu bakulu we are not like abaana oba abatoototo there are things you're supposed to meet ebijja mu muyimbi nti Sophie Nantongo ebijja mu muyimbi ajja mu kaliba yange so webali tetuyinza kugamba nti tebalimu okay tubaddeko n'omwami Samusimbwa n'agamba asiimye okubanga oluyimba ya Kenya n'olumuyimbira n'omuyiyiza n'omwami wange mumugyeko ate ebyo kyova olaba ssaaga mwami wange kumubala mumugyeko interview ate ebya Kenya naali bitegedde mumugyeko interview baby leero akyamusenya ati
tatera gawa interview bebi naye akyamuse Aisha ojimje oluyimba Super Love teyali Kenya olumuyiiza wadde interview kati n'agamba nti n'agamba alinamu akasente era akakuteekamu era omukolo guno yagubadde nagwe yagubaddemuko omwami wange ali very very supportive kankubuulire nze Katonda namusaba naye ndowooza naye yandaba n'agamba bambi omwana ono yeetaagayo omuntu Katonda namusaba ate nampa Sophie wamusanga ani amusemba ulira gyalaze nyo byaggwe kukoza kubanga kyokazisagakikkiriza nti bemujje nakuwagendanga ng'ozze mukulu wo amutendeka ozze omulaba munga akulaba naye ng'atyokugambye era mugambye wamuwa enkoko byonna n'agamba byonna muko yabitwala dda naye nga bali wali omukwano gubasaza mukabo kale wabulako munkubye surprise ayogedde interview dawe naye nga walinga ogendanga kusupportinga bro omulabako munange mukulu wange yalinga asamba omupiira kati nga manyi okugaitako wano na trainingidde wano egenda nemulabako ate awo sije byava nakobamba obugambo bwagambye abogentambulira kati ogenanakuba obugambo nembujjukira mbumbulire leka naawe bireke ebyo byange era agambye abaana mwongere y'abalala aba babe banakale akigambye gwe mukwano oyiye soke ngenda ate neebaze munange omwami wange okunsupportinga olwa concert kati kyendowoozaku ngenda okumwebaza kubanga bambi ambeereddewo agambye akusuubiza teriba mulala yenna aliyo bwagambye teriba nvaako gyowe nkooye kati ate ebyonziza akweyanza nga tumaliriza okubeera omukyalo ow'empisadde ngaoli muyimbi abayimbi baboogerako bingi kirungi naye empisa zo tezirina kubaola olw'okuba mulimu omuntu obeera n'empisa zo si lwa mulimu gwe biki n'agamba we balemugumiikiriza kubanga ye Samweri buli hajati n'omukkiriza bannange ekiri wano badde musaala mwembi wano alhamdulillah bubaka kibwomulekera munnange mwebaza ne mugamba mwami wange webali kumbeererawo webali kunjagala thank you and I love you eri bafaani akatalekeka abafaani kubeebaza you guys basebo ne banyabo mbeebaza njogera mpola mpola naye nga nkitegeeza te n'essanyu ppitirivu mbeebaza nnyo mwebale nnyo okuba nti mutambudde nange kyendowooza nti nange mbawadde ekyo kye mbadde mukola ki munsuubira mbaagala nnyo mukama Katonda buli atodde amuddizeewo ekikyasinga okwagala amiina tweyanze nnyo dyetwaza oyibye ebirungi mumatidde oba musudya busudya era omukyalo munnange bino ebintu tetugwamu bigwe ate n'abantu tubawa ekitiibwa kyo nengikola negwa bulungi abawagizi bazze mu bungi abawagizi bazze mu bungi bambi mbeebaza thank you so much munjagadde nnyo simanyi nakyenyinza kubagamba naye alla abaddizeewo kino wakisuubidde kyenasuubidde kwe kuba washo gye mbawadde kubanga eyo nzize njyetegekera nga saagala bantu kubawa kintu kiri half-baked ekya obungi bw'abantu ekyo nkirekera Katonda yakikoze naye ekyokisho gye mbawadde kyo kyombadde nkisuubira kubanga nagyetegekera abayimbi bakubeereddewo munange bazze abayimbi bazze yes bintu byakwebereramu why not bintu byakwebereramu ndowooza era nange mbabeererawo